Wisdom was mu Luganda Kaye Wisdom babadde bamukutte ku nsonga z'ettaka gye yali yagula naye nga ettaka eryo yali yaligula mu butuufu era n'empapula weeziri okitegeera so ffe tumaze okukola ku documentation tuzifunye bulungi weeziri omukyala eyamuguza waali mukitegeera so ensonga ze ziri okay ezo allegations bajja nga boogera yakola forgeries yakola ki si bituufu ate ekirungi yafunye bannamateeka abalungi abagenda omukolera ku nsonga ze so ensonga ze tuli muzikwasaganya byemubuulira ebigambo byemuwulira boogera bali just musalako obusazi ki bigambo kitegeera babadde bamuguddeko omusango gwa obtaining land by false pretense naye era si bituufu kitegeera mulimu ebintu bya forgeries but all that they are just allegations mukitegeera allegations si bituufu naye tubikolako ffe nga ba lawyers be era tuli mubikwasaganya kyekyo nze ndi musanyufu seebase ekiro nakutte emmotoka nenvuga nengenda paka ewuwe okumanya ekigenda mu maaso tukedde ku makya ne tujja wano ng'omusajja bamuwayiriza bamusibako ebintu byatalina nakyamanya kakati nebaza abayimbi bonna aba gospel kubanga ono omusajja Wisdom Kaye our man alwaniridde industry eya music okulaba nga n'amateeka gadda ku pose kati naffe tubadde tulina okusituka okitegeera kati nga sinayogera lunaku lw'eggulu mbadde nsaba mukama wange owa trade union ayogere ne maama ono kubanga nsobola okwogera ebingi maama mwamufunye naye mukama wange ayogere wuno Anita Seriwajja atisse eddakiika ne weebeemu nze njogere bannaye twebaza nnyo olw'abantu bonna abatukwatiddeko ababadde emabega wa kino mu kkuba amasimu okuva jjo ekiro abantu bategedde nti Kaye bamusibye teri yazzeeyo kwebaka fenna ntandika kubeera nga tunoonyereza ani eyabadde mu ekyo naye twebaza abantu bonna abasigadde emabega ba artist bonna abatubadde emabega aba forum aba trade union ba honorable baba workers bonna babadde mabega wa kintu kino okulaba nti Kaye asobola okuvaayo obutadde okusulayo omulundi mulala naye twebaza ne bannamawulire abatambudde naffe okubeera nti mugoberedde ensonga eno paka etugituusizza yadde tusanzeeyo abasigala nga batta erinnya lya Kaye abamafia abakyetaddemu naye amazima gabeera mazima nti nno Kaye talina musango era banoonyezaayo politics asobola okutta erinnya lye mu kino kyonna kyenyinza okugamba nti ono abadde politics byonna mu ebiri okulaba nti batta erinnya lye kubanga abadde ku TV buli kiseera kati balaba bamukakkanyiza batya ensonga lwaki kugambye nti ono politics maama wuuno eyatunda ettaka lwaki abawaabidde tebabaddeewo lwaki tebavaayo lwaki tebakoze agreement umanya nga statement nabo so kino twebaza abantu bonna abali emabega era Kaye genda mu maaso okubeera ng'olwanira eddembe ly'abantu tujja kuba naawe neyanziza bannange abatulaba abayimbi President Museveni General Sale General Kayanja NRM crew yonna abaana mwenna oba ba people power aba FDC mwenna njagala obebaza aba gospel president wange ali wano trade union maama ono eyanguza ettaka omanyi tubadde nze nagamba era nakigaba President Museveni nti oba oyagala okwogera n'abakulembeze ba art oba oyagala ba gospel yogera ne president waabwe wuuno bw'oba oyagala kwogera n'abayimbi ba Sachura yogera ne Wyke Benda bw'oba oyagala kwogera ne bannamawulire yita bannamawulire naye nga waliwo bamafia abagamba President Museveni nti nno bo be batutegeerera kuba omwaka gwaggwa waliwo abantu abo bayimiridde babba ssente zammwe aba media ekyo sijja kikkiriza kati waliwo abaagala okubba ssente z'abayimbi biliyoni 10 nga kakati bagamba bakwata Wisdom baba bamumaze njagala okugamba Alice Nalomba mukwano gwange baŋŋambye abaddeko ku medium Nalomba oyo omusajja akozesa akankwasa Tammy Herbert mufere era ID tuzifunye azze wano babadde bamukwata nze musonyiye babadde bamukwata yagamba bwati yagamba nze najje Luwero n'engula ettaka wengula ettaka Alice Nalomba abeera UK nangamba Wisdom nyamba nfune ku ttaka eri expense sente entono omukyala wuuno mwana wa Male Dirisa nanguza ettaka nendigulira oyo omukyala Alice naye Alice oyo omwami akankwasa Herbert simanyi Tammy eyeyita owa CID police bikoze biti wano mbadde musiba namuteekamu ebigambo mpulidde nti no Alice yandiisa
bannanga omusajja wuno Crime Katero nze ku myaka 24 bano ono taata we yasooka okunguza Land Cruiser ku myaka 24 musinia firi genda obuuza okujjako Kenzo nga negaana nze nakola studio ku Chase Johnson ekazo kakati Alice baba bakosa bamafia bajja kukosa ne UK bakulumbeyo nze tosobola kundiisa siri broka nagula ene ettaka ndirina oli waba UK nangamba Wisdom nyambaako onfune ettaka eriri chipu gwe bano baba n'abaguzi b'ettaka bwemba n'ettaka uno omukyala ku eka 2 ne musalirako agule. What is wrong with that? Ettaka weeriri kubanga mpulidde era kakati bano baani aba radio bafunyisha bagenda okola explain mujje temufaayo ettaka weeriri lye naguli omukyala oli mukwano gwange Alice n'omwana we Peter Musasizi abeera wange ze muvugo mutwala ku ssomero kwa tuli ba mukwano Alice kyenkusaba leka ba mafia okukozesa bajja kulumba UK bakube left and right we baba bategedde nti baagala kubba sente z'abayimbi biliyoni 10 baagala kunsirisa biliyoni 10 ez'abayimbi tulina ziwa bitongole by'abayimbi mulina okukwatako oba biliyoni 1 mugiwa aba gospel biliyoni 3 mugiwa trade union biliyoni oba 2 mugiwa wuma n'abalala sente sigamba nti waliwo abagenda otuulo zigaba ekyo kyeki. That's what I say kubanga ffe twasaba sente eze stimulus fund yaba artist naye waliwo bamafia bazeetaddeko nti balina ozigaba mugende mba mwagala kulya muli sente za promoter kati nazze gwe wali okirabyeyo nziza okugula ettaka ne bankwata ndidivufere wuno omukyala eyanguza ettaka nendisalirako mukwano gwange Alice ayagala oddigula n'asimba n'ebikondo kati bambi bamwadde busente ajja atanishinga empulidde mbu yabadde ku medium buyandiisa iyi Wisdom nze nakulira mu hostel kuba senior 1 bana nzaliddwa nakasero nsomedde nakibo bulu mama wange opposite ambiasi owa madikasi wali emmanga ye flat mbeera mu flat gwe Dani ugimanyi kakati banange abe UK ababeera mu burumu obumu naye ekisinga obukulu njagala okwebaza eyali minister Honorable Bakabulinde njagala okwebaza ennyo amasimu g'okubye n'ogamba sijja kwebaka omusajja wange nga tavuddeeyo bonna bawakaze MPs bonna aba gavumenti abakubye amasimu byatuuse n'ekapeeka abayimbi okuva ku Joanita Kawalya nze ndi mundu mmenye ndi butabani wa mulaalo ngenda kuba buli muntu yenna munange ntuuse mukomera bwe natuuse mukomera ekizibu ekyabadde oba omwana ono aluwa guuno wano Sonko be bano kuba mubambi abanguza ettaka bankutte naye nga tuli ku mmere abasajja ne bangamba Wisdom oli sitasooka otwogereremu wano sebase ne bangamba mutabani w'omulaalo sooka otwogereremu leeta president atuwe ku ssente naye kyenzagala okugamba gavumenti era ne mukama wange wawakaze MPs si buli muntu ali mukomera nti aba mukyamu osegeera nsanzeyo abantu era mbadde awo ne ngamba osi neba osi bano njagala obebaza abapolisi ya wano osi yagambye nti that guy's issue amuvunaana yagamba nti can you imagine amvunaana olw'ettaka agamba nti munnakenya talina kapapula nakamu wuno omukyala wuno Masitula Male alina empapula letter of administration na bitya kati oli awoleza munnakenya musajja oyo akankwasa Tammy Habati tugenda kweriga 1-2 katugenda kujja mizairo